السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatinda amajivuga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba sokusasana emirembe kuwekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba be nabo bonna banaamugoberera kutuusa olunaku lutulisinkana kuwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Emizindalo gy'abano bajama mingi nnyo era obwedda gimbuzizzaako embiibya mu kutuba kubanga n'ebigambo katono binneme emizindalo jama gimpambye baaba aba baagala nyegenyege simanyi naye nga tumusaba Allah tabaraka wataala sokusasana emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama ne basahaba be n'abanaamugobera okutuusa olunaku lwe tulisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisooka alutanga balulya nyegenyege mumuveeko, nyegenyege ajja kubaleetera obuzibu bwa bwerere kubanga nsobola okwogera ekigambo ekinene okusinga ku ekyo kubanga nze sikyusa statement zange zemba njogedde sikyusamu wadde kati ne bwe kati ate siddiriza kubanga kyemba njogedde kiba kiriko abamenyi abaakulembera abakisooka. Kale mu bufunze kyenyinza okugamba nti abamanyi bagamba okuzuula mu ddiini kinene nnyo okusinga omuntu okukola ezzambi. Oba kitegedde okuzuula mu ddiini n'oteekamu ebintu ebitaliimu, njagala mukitegeere bulungi, okuteeka mu ddiini ebitaliimu ekyo abamanyi bangi Sufyan Thawri wa hatta Ibn Taymiya, Ibn Bazi, Ibn Uthaymin, Muhammad bin Salih Uthaymin n'abamanyi abalala bangi salafan wa khalafa bakimanyi n'ebitabo byonna mu ebiri. Lwakuba abantu abamu bwabeera sayidi eri tayagala kusomako ku adilla za sayidi eri endala bagamba ki oba oli lwaki bagamba kino kibi. N'olwekyo ekigambo ekyo kyawedde, ekigambo kyawedde. Tugende ku kirala. Ekigambo abamanyi kye bagamba nti okuzuula mu ddiini kinene okusinga omuntu akoze ezzambi. Lwaki bagamba bwe batyo? Bagamba nti olw'okuba akoze ezzambi amanyi ali ku nsobi, si bwe kiri? Era tasobola kugamba mbu ali ku ddiini, era tasobola nakugamba nti munnange mulimu enjawukana, agamba bannange nsabiraako, ne bwomusinga kasigala agamba naye nsabiraako, kasigala kano nkaveeko, kikyaganye kubanga kimanyi tali kuki, tali ku ddiini, tali ku ibaada. Naye wamma omuntu bw'ayongera mu ddiini ebitaliimu ye n'abifuula eddiini tasobola kwenenya, takeera lunaku n'agamba mbivuddeko kubanga amanyi nti akola ddiini. Aho n'ekyo ng'ali ku musango omunene ogw'okwongera mu ddiini y'omubaka sallallahu alaihi wasallama ekigambo kya ataayongeramu. Kati abamanyi olw'okuba bwe bakyogera bwe batyo n'ebitabo bakiwandika bwe batyo nti ezzambi liba ddene nnyo okusinga okuzuula mu ddiini, bwe bakireka bwe batyo abantu tebakitegeera. Kati leetayo ekifaananyi ky'ezzambi limu olyogere kati bajja kutegeera. Kati baategedde, tulaba baategedde. Funayo ekifaananyi ky'ezzambi ly'oba oyogera mu kifo ky'ekyo ekigambo olabe, bajja kutegeera mangu nnyo. Era konna konna byolaba ebigambo ebingi biraga kutegeera nti bulijjo kino abamanyi kye bagamba nti okuzuula mu ddiini kisinga kino. Kakati gwe bw'oyogera ezzambi lyonna ng'abamanyi bategeera ky'oba ogamba, naye bw'obireka obulesi nga toyogedde ezzambi basigala bagamba oba amazambi kigayogera, oba amazambi ki, awa nze sikola mazambi. Kati bw'ofunayo ezzambi n'olyogera y'ensonga lwaki abantu olwo baba bajja kitegeera nnyo. Oli ajja kugamba bila shakka agambe naye bakadde baffe bali abasiraamu bannaffe, abasiraamu bannaffe abasaala, abasiraamu bannaffe abasiiba. Awo wala nsooka otegeera ebigambo byange bulungi. Siina musiraamu gwe nafulumiza mu busiraamu. Era omuntu akola bidia tetugamba nti akaafuwadde okuggyako ng'akoze bidia mukaffira emufulumya. Wabula okuzuula mu ddiini barid al-kufri lyekkubo eritwala omuntu mu bukafiiri. Ate okuzuula mu ddiini baridu shirki, kkubo eritwala omuntu mu shirki. Kati abamanyi tebalina ku butya bwe bayinza kutwewaza mbeera ezo okuggyako nga bafunye alfaazu alghaliidha ashadida, alfaazu enkambwe ez'amaanyi eziruma nga ekujijiira muli naye bw'okiwulya kikujijiira. Nze byafaayo byange mwali mupuddeko nga nvuma omuntu, sina muntu gwe navadde nvumye. Era ne mu kutuba zange n'emisomo gyange mingi olwamuza amazibba nga bingi ng'atambula buli wembeera nsomeseza soogerangako mukamwa wange nkutta omuzina n'enjogera erinnya ly'omuntu nga mmujerega oba mukkakkanya, sikikolangako obulamu bwange. Era n'ekyo ekigambo kinayogedde siina gwe navumye, siina gwe navumye, wabula nayogedde ekigambo abamanyi kye baayogeranga ge mazima, ge mazima. Amazambi
Shetaani egaagala katonotono naye bida emwagala okufa obufi emuteeka wano mu kifuba nti oli munna bida webalege munnange mukwano gwange bali balina muliro abatakoze bida. Ate nga Ibn Baz bwe yagamba rahimahullah, yagamba abantu abali ku bida bavuma ffe ebigambo singa ffe twali tubyogera baali tukafuwazza. Ibn Baz bwe yagamba ebigambo abasajja abo batuvuma ffe abatakola ebyo byabwe singa ffe twali tubyo era gweoyogerayo kamu ne bakujja mu busiraamu ne bakugamba buli kigambo kyonna ekitegeeza nti nabo bebatuulidde mu bifuba byabwe binene. Ibn Baz yagamba abasajja abo batugamba ffe tetwagala nabbi. Naye ng'oyinza obutagala nabbi, bagamba ffe tetwagala nabbi, bagamba ffe tetuli ku la ilaha illa Allah. Era lumu baali bazika mayiti nga batwala omuntu nga teboogera la ilaha illa Allah. Abaali batudde omunaabuuza munne lwaki abo teboogera la ilaha illa Allah. Naga abo tubamanyi, abo si ba la ilaha illa Allah. Kati omuntu wabasiwa la ilaha illa Allah waaki oba omutadde waabwe basiwa la ilaha illa Allah. Bo boogera ebigambo nga binene bizito naye bo tebalaba buzito bwabyo. Nolwekyo ebigambo byetwogera ffe kwe tuba tukolera eddiini yaffe era tubyogera tuli bagumu nnyo ku mbeera yonna eba egenda okuddirira, kubanga situlina muntu yenna gwe tunoonyaako kutuwa mulimu ti tulongoose nnyo olulimi atuwa omulimu. Setunoonya bwa mufuti, tetunoonya bwa sipirimu kanso, simanyi sipirimu mufuti, tetunoonya bwa qadhi, tetunoonya bwa amiru, wabula twogera ebigambo bitumanyi nti Allah bimusanyusa ne bwe biba binyiiza abantu. Wallahi eyo mawqifi yaffe, esitandi yaffe, ne bwe biba binyiiza ensi yonna ensi yonna ng'enyiiga, naye nga mmanyi nti ekyo Allah akyagala. Wallahi sikwatibwamu wadde entengerezo okukyogera, ate sikomawo nenkimenyawo. Enkola yange bagimanyi, abasinga bonna bamanyi, simenyawo kigambo kyenjogedde pozi ngo yagala ndeete kinene kusinga ku ekyo. Naam, olutanga, edduwa y'olutanga, edduwa ezo abangi bazitemamu emiteeko. Waliwo edduwa ey'amakumi 40, waliwo edduwa gye bakola nga bakava emagombe ne bagituukirako ne bateekawawo ne basoma Qur'ani, oba eyo gye bayita ey'olutanga. Waliwo eyanga nti eyo gye bayita ey'olutanga. Waliwo edduwa y'ekikulansingo ennaku 40, waliwo edduwa ey'omwaka buli omuntu lwe yafa ne bakomawo. Ezo zonna edduwa umuru mubtadaa ma anzala Allahu biha min sultan, bigambo bizuule mu ddiini. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabitulagirangako. Nabbi yatuyigiza okusabira omufu naye tatuyigizangako nti oluve emagombe mujje mutuule, newankubadde abikola akulaga nti kirimu obulungi. Olabamu kabiiki, tusomamu Qur'ani, tuliisa emmere, tusaalira nabbi, ebyo tulobeera nti bintu birungi. Kati buzibu ki bwe tukola? Tusaddaakira omufu. Tugamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba ana atqaakum billah, nze mbasinga okutya Allah, wa alamukum bihi, nze mbasinga okutegera Allah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyataakola nga ddiini gwe ne bw'onooyogera ebigambo bitya ffe tumanyi si ddiini. Ne bw'onooyogera ebigambo, ne bw'onooleta ta'awiraati, ne bw'onoonnyonnyola, ne bw'olirinnya ku mwezi, ebigere n'obiteeka waggulu n'otunuzaayo omutwe ng'otugamba mu nabbi by'ataakola birimu obulungi, ffe tujja kugamba ekigambo kimu si ddiini, kubanga nabbi teyabikola era tabiragirangako. Gwe tomusinga kutegeera Allah, gwe tomusinga kusinza Allah. Buli ibaada yonna gy'okola bw'oba oyagala ebeera entuufu, weegendereza ebintu bibiri. Ekisooka Allah yagikulagira, naam, ng'oyise. Ekyokubiri ogikoze nga nabbi bwe yagikola, awo abasinga bwe bagwira. Ogikoze nga nabbi bwe yagikola. Bw'oba togikoze nga nabbi bwe yagikola, efa. Buli ibaada yonna okutuuka obukwakulizo bubiri butuukire, Allah yagikulagira. Ekyokubiri ngikola nga ngoberera nga nabbi bwe yakola ki bwe yagikola alayhi salatu wasalaam. Lolwekizo edduwa si za mu ddiini yaffe ya Busiraamu, bintu abantu babiteekamu olw'ebigendererwa byabwe. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Seke kibuuzo ekirala kyawandiisa agambye nti osomesezza olinga agamba tuwaseba ginaffe nga yeddira mamba oneena mubiru oli ye mubiru, kikirizibwa nti masiwasiza mwanyinaze? Ono mulagirire wetuli alabika abuzito. Ono muganda waffe agamba kwali yogerako. Muganda waffe agamba nti we ngamba nti ow'emmamba akkirizibwa okuwasa ow'emmamba, oba totulagidde okuwasa bannyinaffe. Njagala otegere ebintu bibiri muganda wange.
ekisooka muganda wo yaani kubanga nze nzaalibwa Katuumu Luweero, omuziro gwange Mpeewo. Taibu nsiŋŋaanya omuwala ekyotera mumanyiyo omuwala oyo yeddira Mpeewo, okitegeera bulungi. Nze nzaalibwa Luweero, ye azaalibwa wa Kyotera. Kati muganda wo atya, mbuliro muganda wo atya, njagala oyogeze magezi si bya kayana, si bya kajanja, si bya katinko, si bya ddalu, wabula magezi. Muganda wo atya, tudde mu buntu bulamu, muganda wo atya. Nyawe omusiraamu ampe ansa, wamba muganda wo abamwanyoko kati awandiise yaani oyo, njagala tubule muganda we atya. Bamuzaala Kyotera, nze banzaala wa tetuganye ffenna tuli Bampeewo, naye muganda wange atya. Mukika abatuzaala be bamu bataata, bajjajja baffe be bamu. Okweddira sokoleke, okweddira soko kiveeko. Bataata baffe be bamu, bamama baffe be bamu. Allah subhanahu wa ta'ala omanyi kyeyayogera ku ekyo. Allah yatulagira abakyala abatawasibwa, suratu Nisa aya ya 23. Bwe yamala obboogera n'abamalayo bali 13 naga wa uhilla lakum, mbakkiriza ma waraa dhalikum, abatali abo benjogedde, antabtagu bi amwalikum, mubanoonye mubawase nga mukozesa sente zammwe. Kati omukyala ow'ebukomansimbi oba ow'ekyetola ow'Empeewo alimu abo Allah bye yatugaana okuwasa. Kati omanye obuzibu obuli mu kugaana ekintu Allah kye yakkiriza, kubanga Allah yakkiriza nti mukole ki. Ono omukulu w'ekika ataalina musiraamu eyatuula mu ssabo oba wanagamba tomukola ki, tomuwasa. Gwe n'ogondera bya Allah oba wagondera bya mukulu wa kika, oba wagondera byani sekafaadi aba yagondera byani. Okimanyi nti okugondera ekitonde nga Allah akkiriza ekitonde ne kigamba togeza, omanyi omusango oba okozaawo ani ayinza okugulowoozaako? Oba ogudde mu shiriki. Era abamanyi baga nti bw'oba otegeera bulungi ng'amagezi go malamu, ng'oli mukulu tewali akkase, bagamba okaafuwala n'ovaamu busiraamu. Olwaki? Tahrimu ma halala Allahu baada intifaa'i almawaani kufurun ijma. Okugaana ebintu Allah bye yakkiriza gwe n'obigaana nga tewali nsonga gy'otuwa, abamanyi bagamba kikaafuwaza n'ovaamu mu busiraamu bw'oba otegeera. Kyobala Sheikh Swalih Fawzan yagamba omuntu singa ewuzu emugwako ng'asaala ne bw'aba abuzaayo eraaka emu yokka bweti alina kukomyawo swala n'agenda afune ewuzu. Bw'asigalamu neyekola ki? N'akola ki? Ne yeesisiggiriza n'agamba mbwe swala kangikole ki? Sheikh Swalih Fawzan yagamba bw'aba ategeera bulungi akaafuwala n'avaamu mu busiraamu. Kyekimukaafuwaza kubanga eswala Allah agamba tesaalibwa nga tolina wuzu, ate yoono ssebo alaba mbu osobola okukola ki? Osobola ogisala ne bw'oba tolina wuzu, nekimugjamu mu busiraamu. Kati gw'ogaana okulya emmamba nga tekulwaza tekukosa nga Allah yakugamba ogirye, okimanyi ekyo kikola ki? Kisobola okujjamu mu busiraamu. N'olwekyo muleke naye yogera naye. N'olwekyo baganda bange abasiraamu, mawudhu eyo ey'emiziro tugisomesa yokka, era weeri kutuba eya Juma ewedde nagisaza wa Sheikh Salim Bosa eri ku miziro gyokka. Kutuba osobola oginoonya eri ku miziro gyokka. Nabbi teyalina muziro nga abamu balowooza mbu yalina enswaswa. Ebyo bigambo bya bulimba. Mu busiraamu tetuziza, wabula oli wadde mboga nti ze mamba sijagala bwagazi, ensene sizagala bwagazi, naye ogamba nti muziro nga Allah ye yagamba lya, kiyinza okukuleetera obuzibu obw'amaanyi mu busiraamu. Wallahi kiyinza okukuleetera obuzibu obw'amaanyi mu busiraamu. Gamba bugambi sijagala naye teri haramu. Gamba omukyalo ow'omuziro gwange simuwasa naye teri haramu kumuwasa. Ekyo kyoba oteeka mu bwongo obwo. Sitteeka omuwase, oba kitegedde? Sitteeka nti gwoba owasa omuziro gwo, naye kyenjagala oteeke mu bwongo obwo
tali haramu okukola ki ekyo kyenjagala. Omukyalo ow'omuziro gwa maama wo siteeka omuwase naye tekiri haramu okukola ki ebyo entegeera omusiraamu gyoba olina okubeera nayo. Ategeera ng'oggyeko abasiraamu abatagala mazima abatagala kutegeera busiraamu. Siteeka owase omukyala w'omuziro ogwo tewali, kubanga Allah tugamba fankihu ma taaba lakum min annisa, wase oyo akulungiyidde gw'oyagadde. Bw'oba oyagadde ali mu kika kyammwe olaba okkirizibwa mu shariya okuwasa omwana wa taata wo omuto. Kati olwo ŋŋamba ki kugwensanze era kaayo w'emmamba nga nange ndi wammamba. N'olwekyo abakyala ndoza bataddeyo ddalasa endala eri ate nze kasitandala baddalasa 2 eyange nze gikomyawo yenkola yange. Omanyi abo naddala ebikwata ku shiriki batankuuka mangu, babamu muli ebiwuka ebyefudde bwe biti. Bw'owulirawulira oyogera ku shiriki, Allah nga bwe yagaa nti wa idha dhukira Allahu wahdahu shma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah. Bw'oyogera ku Allah ne tawhidi, emitima gy'abantu abatakkiriza bulungi nkomero gibateekeera, batandika n'okwekyanga. Naye oyo naye buli lunaku asomesa shiriki talina misiru lazima atategeere shiriki si musiraamu, atategeere bubenje bwa shiriki ajja kuba si musiraamu, kubanga buli kye banaamuleetera ajja kukola bukozi. Naye ategeera shiriki n'amudduka, oyo yekka omusiraamu yagenda okuwona, oyo yekka yagenda okuwona. Kati abakyala bo seekanga nnyo bwe bakola amaloboozi naddala omusomo nga gwa tawhidi. Sigambye nti bashiriku abali eyo, wabula abasinga obungi baba bashiriku. Allah yayogera ekyo kigambo sinze ekyo kigambo kinyogedde kya Allah. Allah ganti wama yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun. Abasinga obungi tebakkiriza Allah, bamukkiriza n'emiziki ne bajjamu naye neshiriki bamusigaza. Allah tatumanyi bannange? Tatumanyi? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir. Ayinza obutatumanyi oyo yatonda ng'atamanyi ebyama eby'omunda ddala. Allah ganti abasinga obungi mubalaba kusiramuka kwambala nkofiira n'amakanzu n'obukaaya naye amasabo ge balina mu bifuba bw'omusala bw'oti oga nti nabadde tagwana kubeera wano, ng'essabo eriri mu kifuba lisinga n'eryagundi oli oyo akayanira amasabo. Ani oyo bamuyitayo omusajja akayanira amasabo Jumba ng'essabo omusajja atudde muzi naye nga lyalina mu kifuba wano, kuno kungulu ayambadde ekkanzu oba yambadde jalabibi n'akaka, naye ng'essabo lyamutuula mu kifuba. Ng'era bino byonna byenjogera bimujigija wallahi nga bimuluma, ng'atuddeawo naye nga yeeraliikira n'omuga kati lwaki wazze wano, ng'atuddeawo naye ng'atudde ku maggwa. Era waliwo omusajja asobola okutuulawo naye nga wallahi antunuulira ayagala kungwambulako nga tanjagala ate yaggudde lutalo ate ne kubali ab'amawuledi ate y'omu yabadde ku shiriki. Lwaki tumaliriza shiriki yekka? Ate kati okwataganya ebintu bingi ngenda koddayo ku shiriki ndowooza kati okwataganyiza ne bali abasajja obakubirawo okugambo okunene bwe kati ogwenkanyiddaawo. Lwaki tumaliriza kimu? Kati ate waliwo ngamba nsigale ku shiriki. Ebyo soko byesonyiwe genda ku shiriki wani amugobyeko. N'abashiriki nabo bamungobako bajjama abantu bagala njogere ku shiriki nabo bangoba buli lunaku. Era waliwo emiziki gyengenda ne bagayo temumuzza omusikyamani w'omuziki nayimuka nagayo omusajja temumuzza wano olulala wallahi era olina nkubira nga bagayo tetukuzza ne wasali mboza we nabadde abasiraamu abamu bakkiridde ku madaala nga bayombayomba nabagamba ne bwe munaayomba ono nina olukusa olumuzza 10 ku 10 nja kumuzza. Akali munnaye ne bwe munangoba eyo ne mundeka eno n'abashiriki tebaagala nabo baŋŋamba buva ku byaffe naye nze sinza kubivaako. Agibode bwe nva ku shiriki njogere ki? Sisobola mba nayogera ki mu nsi muno? Nina kwogera bubi bwa shiriki paka lwe naafa wallahi. Abasiraamu basiramuke, abatasiramuke bagaane, naye nga ffe twakola ki? Twababuulira. Naam, barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Ebibuuzo bya maama tubifunye era bikwasa Serika bagenda kubiddamu kubanga tugenda ku muzindaalo naye tugenda kusoma ekibuuzo kimu kyokka obudde mbakyala onaabuuza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serika amahala ag'ebbanja gakkirizibwa. Serika akola okuddamu ekibuuzo kino abakyala mufune omuzindaalo ebibuuzo 3 n'abaami 3 obudde butwalaganyisa kuwedde inshallah. Ekibuuzo kino kivudde bakyala amahala ag'ebbanja gakkirizibwa Sheikh. Naam, amahala ag'ebbanja gakkirizibwa. Omusajja asobola okubeera nga azze okuwasa omukyala. Ekisooka waliwo kibaita taqdimu al-mahar.
wa ta'khiru al-mahr waliwo okusoosayo amahali osobola okusooka okusasula amahali ng'omukyala tonaba kumuwasa n'osoosa kusasula amahali kikirizibwa okkirizibwa okusembyayo amahali n'ogamuwa oluvannyuma okkirizibwa okugamuwa fi athnai nika nga muwoowa osobola okugeewola n'omugamba njagga kusasula naye nga siba n'abasajja abafere kubanga mulimu abasajja abafere abamu azimuwa nate n'azimwewolako n'atazimuddiza paka lwafa paka lwe baawukana n'olwekyo amasale ag'ebbanja omukyala bw'aba akkanyiza n'ebbaawe tegaliiwe naye njagga kuwawo ekyejja omwezi gujja kikkirizibwa mu busiraamu era nika ebeera ntuufu bw'afa bagajjako kutaleka byalese ebyobugagga bw'afa bagajjako ku byobugagga byabalese ne gasasula omukyala bw'anoba kitegeeza kunoba kwa ngeri ki kumala kutunuulirwa kunoba kwa ngeri ki okunoba sisobola kiwa hukumu mu shariya anti jasi okyusa bukyusa ekyo kigambo nenkuwa hukumu togamba nti omukazi bw'anoba mawo nga bw'ongamba omukazi bw'anoba sisobola kikuwerako hukumu ngeri shariya wabula ngamba senga omusajja amuta n'amugamba nkutadde nkuwadde talaka ng'abadde teyamuwadde mahari okiraba ekyo kirala oba ngamba senga omukyala amweyambulula ekyo kirala n'olwekyo omukyala bw'aba amweyambuludde amugamba bugambi nti amahari g'obadde ogenda okumpa nga kulekedde genkuddiza tompa ng'olwo omukyala yamweyambuludde bw'abeera ng'omwami yamutadde n'amugamba nkuwadde talaka nkutadde kiba kimukakatako okubeera ng'awa mukyala we amahari wadde amutadde olw'okuba abaddeko naye mu nsonga z'obufuuko kitegeera abaami bawambye obwami kale katandikire mu bwami abakyala omuzira lwebujja omwami alina ekibuuzo asooka tufaye kuno okutambula bawo ogwo okutambula ensonga eyina gyewaddeokuyogoona omuzira lwokusooka abasajja wamaliza abasajja nobakyala guleete wano sooka oguleete Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Sirika nze mbadde mbuuza nina mukadde wange mpogo kati eyawukana ne taata naye mukwawukana ffe abamu yaffe kati kyali bato naye kati tukuze wayanuba namalako emyaka 5 nga tesimulabako naye nga nine sefumanzi kati yavaayo naffe tata ali mu kyalo ffe tuli mu tawuni naye nze bwe namugamba nti njagala kuddayo omu ku bato baffe kumuleeta mu tawuni tubeere naye kuba tutayatugamba mbanga mufunye kalisiki mukimanyi ku bato bange kuba ye yali teyasoma naye bwe nabinunula ku maama n'aŋŋamba ebirala byonna bikole ayagala okumuyamba muyambire mu kyalo naye nomutawuni tomuleetanga tasaagala kumulaba seeka nze mbadde mbooza kigambo kitya mu busiraamu ekyaki nzikirize ŋŋane kumuleeta olw'okuba nti maama ŋŋanye kuba ndaba nga mumenyamenya oluganda kuba nze nkikola ku niya yakugatta luganda kati ze mbadde mbooza muyambire waali maama we yagamba assalamu alaikum warahmatullahi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayiwa bwana Sheikh mbadde mbuuza okusiibwa engalo oba ebisulo okunsiibwa biramula bitya okusiibwa engalo ebisulo okusula enjuki okuzunga n'ebifaanana bwe bityo tetubiina mu busiraamu nti biina kye biba biranga oba omubiri okuwulira nga oli munafu n'olowooza ngenda kufuna ebizibu ebyo tebiina kye biranga mu busiraamu kubanga tebitubuulira kinaabeerawo nkya ebyo byonna ebintu ebiri mu byekwese Allah yekka yabimanyi kul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah tewaliwo amanyi kyekwese nga kiri mu nsi oba kiri mu ggulu ekinaabaawo enkya byonna Allah n'olwekyo enjuki tesobola kulanga akabe ekiwuugulu namunyenye engalo okusiiwa ebisulo ebyo byonna tebirina kakwati na huduthi baadhi al-umuri bintu binaabaawo era eyo nzikiriza abantu bagituteekamu nga nfu egwana okwewala
Allah yamanyi kinakutuukako enkya, yamanyi kyonoofuna, yamanyi kyotojja kufuna, yamanyi ddi lwonoofa. N'olwekyo byonna tebirina kibiranga, wabula oluusi shayatini zibikozesa okubuzaabuza abantu. Naam, barakallahu fikum. Naam, barakallahu fikum jamia. Kugamba eyo emu ku isti'adha zetukozesa nga twekingiriza shaytaani ng'otandika. Omuntu akkirizibwa okukozesa eyo isti'adha, akkiriza okukozesa endala nagamba a'udhu billahi minash shaitaani rrajim, newankubadde abamanyi abasinga gye barajjaha nga Sheikh waffe Muhammad Mukhtar Shinkiti olw'okubanga ye yajja mu Qur'ani, nolwekyo yalaba yesinga okubeera ennungi, naye neyo gye bamusomesa mwanyinaffe ennungi terina mutawaana ekkirizibwa. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh yogedde ku kulima ebijja. Bwe tugenda e Makka okutuukayo okulima ebijja byonna birongoose bulungi temuli butto. Simanyi oba lwakuba nti ddungu oba si ddungu, okulima ebijja kibi. Ekyokubiri, edduwa batugamba nti nabbi yavanga ku haramu Madina n'akkirira ku Uhudi okujja okusabira ku basahaba ne bazira Uhudi okusabira abantu abafudde kiba kikyamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Muganda waffe agamba nti okulima ebijja kibi kubanga bwe bagenda e Makka basiŋŋaana nga kabuli zaayo ezebaki ndowooza zategeeza temuli muddo. Abaffe bakuba nti bo bali mu ddungu. Okuddamu okwangu sinayogerako nti okulima ebijja kibi. Ani awa obujulizi nti nkyogedde? Ani alina obujulizi nti nkyogedde ekyo kigambo? Nkyogedde? N'olwekyo sinagambako nti okulima ebijja kubi, wabula ba ahlu ta'wili okukyusa ebigambo oba entegeero oluusi osobola okwogera ekigambo linaategeeramu kirala, noyogera ekigambo n'obula naategeeramu kirala. Okulima ebijja si kibi, era buli muntu bw'abeera ng'alina ebijja ebibye oba bya baganda be oba bya taata we oba ani, agenda abirime, tewali amugaana. Naye tetukola mukolo gwa kuŋŋaana ffenna omulundi ogwo nti lwe tugenda okulima ebijja. Ogwo omukolo gwe njogeddeko, kubanga aba wano kye basinga okukola buli 25 lumu January bannange ffenna embuulire mu kyalo tugenda kulima ki? Ogwo omukolo ogw'okukuŋŋaana tolowooza mbu kuba kulima bijja, gulimu ebirala ebigwekweseemu. Era bw'oba oyagala okukakasanga nti gulimu ebigwekweseemu, bagambe nti katuteekeko omupakasi ku luno yaba abirima, olabe kye banakuddamu. Anti kulima bijja birongooke, katuteekeyo omupakasi aba abirime, ffe tukola ki? Tetujja kgenda ng'abirima atya bibye byabajjajjaabe, bo banoonyaamu ebirala. Era okumanya balina bye banoonya. Nolwekyo ekyo kitegeera waliwo ekibatwalayo ekyekwese. Nolwekyo ekyo ekyekwese kye tugaana. Naye bwe bakuŋŋaana bamanyagane, bulajjaba nti bakuŋŋaana kumanyagana, tewali buzibu, mukuŋŋaane mumanyagane. Lwaki mugamba olwo olunaku lwe lulina okulimibwako ebijja? Muteekeyo alima ebijja, muteekeyo omupakasi, oba omu ku mmwe babiri bagende babirime, abalala mutuule mulye emmere mugende. Naye bagamba olina okugendayo, bakuulayo n'obuddo ne babuyenga ne babunaaba. Ekyo kye kifuula omukolo ogwo nti guli haramu, gulimu okufulumya omuntu mu busiraamu bw'agukkiririzaamu. Ekyokubiri, Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagendanga e Uhudi n'asabira abafu baayo. Si kituufu nti Nabbi yagendangayo buli kaseera, wabula nzijukira yagendayo nga bamaze okumutegeeza nti ogenda kufa.
era yali ne Abi Muwayhiba n'agendayo n'agamba Allah ndagidde okusabira ku ahlul bakir nga Rukadi, Allah ndagidde okujja okubasabira nga okubasiibula. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagendayo n'abasabira n'abatolera salaamu, era nabbi yatugiza edduwa gy'osoma nga ogenze mu kaburi, naye si buli kaseera nti yagendanga ku ntaana n'abalambula, yagendanga ku ntaana n'abasabira edduwa, nedda. Ekirala, bwe tuba tugenze ku ntaana tugendayo kubasabira, so si ffe kubasabamu mikisa nga bano abaana bwe bakola, bano bagenda kufunayo mikisa mu bafu, ate ffe bwe tugendayo abasiraamu tugenda kusabira bali Allah abasaasire, si kunoonyayo baraka wadde mikisa wadde empewo zitufuweko, si kyekyo tutwalayo ffe ng'abasiraamu, tugenda kubatolera salaamu na kubasabira. Tayib, ekyokubiri, okusabira abafu kifu? Nedda, okusabira abafu si kifu, wabula kaifiya, ngeri ki gy'obasabiramu. Bw'olaba ng'engeri gy'osabiramu abafu si yeyo nabbi gye yayigiriza, gyesonyiwe, basabire buli budde. Laba obudde, waliwo obudde obwanukulirwamu edduwa nga bayina adhaani wal ikama, wakati wazina n'okukima essola, edduwa zaanukulwa, abafu basabire. Oba ekiro oyimusa ekiro, abafu basabire. Enkuba etonnya, abafu basabire. Buli kadde weyagalira abafu basabire. Basaddaakire ku muzikiti, liisa ku lwa mukadde we yafa, teekako ettaffaali, teekako amabandi, ebyo byonna birina emirimu giriko obujulizi nti gigasa abafu. Nolwekyo okusabira abafu si kibi, wabula embeera gy'obasabiramu yeyinza okuba nti nabbi teyagikola. Bw'aba nabbi teyagikola, dda ku nkola nabbi gye yakola sallallahu alaihi wasallam. Naam, nzikiriza ekibuzo kimu olw'okuba obudde buweddeyo bwe mbadde. Tekirina mutawaana kikkirizibwa. Bw'oba omutaddemu ekibira mu kiwato omwana omuwala engeri okumuwunda, tekirina mutawaana kikkirizibwa mu Islam, tetusobola kigaana, tewali bujulizi bukigaana. Naam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa nafa'a Allahu bikum al-Islam wal muslimina, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala mutuufu yagamba tewali bujulizi bulaga kugaana mukyala kuwummula matu wadde ennyindo, kibalibwa mu kwewunda. Imam Ibn Qayyim yagamba tewali bujulizi bwankukunala nga bugaana omukyala okuwummula amatu wadde ennyindo. Era ekyo nange kwenkolera eddiini yange, wallahu ta'ala alam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.